Kakati akatambiko olaba kano omwami ono agenzeeko ewa Kinyoozi bali mu kumusala kaviiri naye kisinza okunneewuunyisa nti omwami ono bali mu kumusalisa jirita. Sijja kukulimba mbadde sisuubira kuddamu kulaba ku muntu ku guno omulembe asala nviiri na jirita. Mbadde sisuubira kuddamu kukiraba. Mbadde manye jirita zaggwawo dda zaakoma ku mulembe gwaffe dda. Ne neewunyiza nnyo okulaba omwami ono nga bamusala enviiri ne jirita. Era eyo saluuni gy'olaba gy'atuddemu ekulembeddwa mukyala we. Oyo gw'olaba ali kumusala enviiri ye mukyala we, maama w'abaana be. Mukazi asazeewo ayooyota olulenzi lwe. Olulenzi lwakka lubadde luzisa omutwe. Mukyala n'agenda ku dduuka n'agula ejjirita nga mpya. N'ayenga n'ekyovu n'asiiga mu mutwe n'atandika okukola kata omwami wa kaviiri amupeppeta. Kino kye bayita okuwasa omuntu nga mukwano gwo. Muwase abakyala basobola okubafaako abatagenda kubeenyinyala, kubanga abakyala bangi mwennyala abamme nga temusobola n'obbakwata mu mitwe. Muwase omukyala nga neezwa si nviiri zokka ng'asobola n'okukugenda ebuziba nayo n'alongoosaayo nga takwenyinyala. So omukyala ono ali ku mwami waayo oyota. Gwandaba wasalirako kko ku jirita. Era ejjirita yatukuza, saagala mwewakane. Mpozi nga gwe wali planned kid. Naye oba tewali planned kid, wasalirako kko ku nviiri n'ejjirita. Njagala ombulire mu comment section awo experience yo nga bakusalisa ejjirita mu egyo emyaka mu ebyo biseera yali etya gwe waswalanga. Hati nga baba bakusala enviiri n'ejjirita bakusalira bweru kabalaza. Abaana bonna ne balyoka bakuŋŋaana. Jjukira wabeerangawo abaana basalira mu masaaluuni naawe gwe basalira mu n'ejjirita. Kati ng'abaana babeerawo nga bakulaba nga bakusala empalaata nga nzibu nnyo. Ne baddaaga ejjirita nayo yaliwo. Ejjirita yaliwo bannange, era ejjirita yakuza abantu bangi. Abasajja bemulaba abagagga ab'amaanyi baakulira ku majirita. So totya kutugamba experience y'ejjirita yali etya. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi k'omwami ono nga bamusala enviiri n'akajirita. Anti ejjirita baba bagisala ife edda baagiteekanga mu kasaanirizo bwe bati. Maama n'agiteeka mu kasaanirizo n'alyoka akuwala kata omutwe n'oguwulira. Wagenda okuvaako nga gulinga nga kigodo kya mbizzi guti nga gonna gumireketa ng'asigamu akazigo. Omusana we gukubamu enjuba ogiraba mu mutwe. Eyo gye bayita ejjirita. Naye kati saluuni z'ennaku zino za bbeeyi. Saluuni basalira $5,000. Kankutuuseeko akatambi kano okerabireko Omaico Uganda YouTube channel kwoli video yiyo. Director ntaheruka kutega ishoke reza natega ishoke ba followers video mu going viral my networking aha cyo ngamira kurunga muzungu barakweta kuha. They should follow my video. But they should follow my video. Kandi atambura na television. They should also put on the television. Put on the television. From to the Spark, to the UBC. The Spark of the Susan Nyanzi. Of the journalist of the Jennifer Kabale. Kandi na nkeji kuraikinga video following no kutambuza ensi yo nabaragetaje eha. Followers should follow my video and like my video. Like my video. And follow your video. And they follow your video. Your video. Your video. Of the saving where. My name is spokesperson Country Uganda. Is the public relations my networking. I am saving where? Here. I am saving here. Ba followers nkantaheruka kutega ishoki nkategeza omukyara wanje ngo antega ishoki yantega ishoki konkana muri myezi 12 ntakatega gahishoki mukyara wanje we bare mukama konjero mugisha deba nateza kimwe n'amaju hansi timwagareba amaju agunateza ba followers murayikinzira kimwe video going viral mwebare we bari mukyara wanje mama wanje kuntega ishoki Kaya Gucci. So ne Patrick Mukasa making every day going off the viral. Worldwide. Ba followers Country Uganda of the Greater Bushenyi. Baba
omulembe gw'ejjirita nagwo gwaliwo. Abaakulira ku majjirita nammwe we muli bangi. Omulembe gw'ejjirita gwaliwo. Tewali muntu ataloza ku mulembe gwa jjirita. Taliyo. Teri muntu ataloza ku mulembe. Mpozi abaana b'ennaku zino. Abaana bo be tuzadde guno omulembe. Baba tebalira bajjirita. Tebalira bakujjirita. Naye abaana endowooza emyaka gyaffe okwambuka. Baba ejjirita mwagiraba. Nga babasayisanga jjirita. Ate jjukira ne mu ebyo ebiseera saluni zabeeranga za layisi era nga mulimu abantu abatasobola kuzaafodinga. Nze olunaku lwe nasemba okulaba omuntu gwe basayisizza ejjirita yali nze kennyini. Gwali mwaka gwa 2008-29. Nalina oba kyali ki mu mutwe oba kiguuna oba biguuna sijjukira bulungi. Ate nali nsoma ndowooza nali mugaba mu piiki. Naye maama yantuuza bulungi nnyo mu magulu ge ne bayenga ekyovu n'alyoka mpalakata omutwe era n'okunsala yansalako neneeka. Ejjirita esala terekaako yadde n'akaswiri. Maama. Olaba ne baneeno abasajja abagagga. Olaba mulaba bano abasajja abagagga. Bano abasajja abagagga basinga abasayisa majjirita si mashini. Majjirita. Naye ababasala amajjirita baba bamanyi kye bakola. Nti ejjirita baziteeka mu kati kankubuulire. Edda abazadde b'edda ejjirita baziteekanga mu kasanirizo. N'akwata ejjirita n'agiziteeka mu kasanirizo bw'ati. N'alyoka akuwalakata omutwe. Nga nawe oguwulira nti kyekyo. Ng'ejjirita mpya bw'eti emasamasa. Agenda okuvaako ng'omutwe gulinganga kigodo kya mbizzi. Oba ekigodo ky'embizzi nga bagigize bulungi nnyo ng'ekiryawo ng'omutwe bwe guto bwe guli. Nga omutwe gugira guti gumasaamasa ne balyoka bakusingamu akazigo. Badde sisuubira nti nsobola okuddamu okulaba omuntu asayisa ejjirita. Sijja kukulimba. Naye munnange gwe gy'obeerereyo ng'osobola okwafoodinga sente za saaluuni. Ate munnange bantu bangi nnyo abatasobola kuzaafodinga. So omwami ono mukyala we kennyini yawombyemu omutwe mu bintu by'okumulongoosa ebyokulaba ng'omwami we atunula bulungi bambi n'amusala ku nviiri. Ekinneewunyisiza nti mukyala w'omwami ono muwala muto era kiba kiru nnyo n'owasa omuntu nga mukwano gwo nga tajja kusobola kukwenyinyala. Abakazi bangi beenyinyala babba baabwe naye bw'ofuna omuntu nga tasobola kukwenyinyala oyo nebuziba aba asobola okulongoosaayo. Nebuziba alongoosaayo. Nze nkubuulira. So abaami muwase bakwano bammwe. Temuwasa buwasa mukyala. Omukyala tekimala. Olina okuwasa omuntu nga mukwano gwo. Omukyala kyokka tekimala. Bangi bosologamba mukyala banensala kaviiri n'akugamba banenze tonkooya. Okitegeera. So omukyala ono akoze omulimu gamannyo okulaba nga bbaawe alabika bulungi nnyo. So omulembe gw'ejjirita guno gwaliwo. Abaaguyitamu mwaguyitamu. Tunyumize experience y'ejjirita yali etya. Gwe kyali kitya. Baakusayisawo ku jjirita. Ekyo kyali kitya. Muganda wange ejjirita yali yaddala. Maama. Ejjirita ng'ekuzizza abaana mu Uganda muno. Abasinga ssente tuzirabye bukulu. Twakulira ku jjirita. Ejjirita ebadde maama waffe ebadde taata waffe tukuzizza. Ani nga tulina ssente za saaluuni. Okitegeera. So abaakulira ku jjirita nga gwe jjirita yo yakusala. Njagala wandike mu comment section yawo. Best experience yali etya. Baakusalawo ku jjirita ng'ogenda ku ssomero. Kubanga jjukiramu ebyo ebiseera saaluuni zaaliwo nga za nusu nga 2 ku 3. Kate waliwo ne balisalisanga amajjirita. Nga bakusalisa ejjirita ng'ate olina okugenda ku ssomero. Nosangayo abaana abasayisizza saaluuni n'ogamba kale nange singa nasayisizza gena bampadde zirengena mu saaluuni. Naye muzadde wo teyazirinanga eza saaluuni. Yalinanga za jjirita ng'asobola okwesalira. So yakwatanga akasanizo
n'akateeka mu gundi bwe kati n'alyoka akola ki n'alyoka akusala so embeera y'obwetyo bweri ku sayidi eyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwabala nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu mukola omulimu gw'amannyo nnyini ddala ate nabakuba nti ate osubscribinga genda maaso n'okuba nti ate osubscribinga ng'oyongera okutwegatako so okuba nti tutambulira ddala wamu era nga tuweerera ddala mbaagala nnyo mwena beekumira ku mukutu mbeere bulungi mweraba